Aya bas omukulu Edirisa Musuuza nga bwomanyi nti yakulira Federation y'abayimbi mu Uganda. Omukulu ono olunaku olwajjo babaddeyo n'okusiima emirimu omukulu Dr. Jose Chameleon gy'akoze. Bateekawo embeera ey'okuba ate nga basiima ku bayimbi abakoze ebyafaayo mu ndongo. Era bazze basiima abayimbi ab'enjawulo. Kati olunaku olwajjo omukulu Chameleon gwe basiimye nga bamwebaza byonna byakoledde endongo. Eddie Kenzo yagambye babadde balina okusiima Chameleon olw'ensonga nti abikoze bingi nnyo era bangi abamuyigiddeko. Chameleon, he deserves to be celebrated, you know. Bayimbi bangi betuze celebrating na bangi nnyo betukya celebrating. Naye it's one of those people abatukoledde omulimu omulungi as a country through creative, being so creative. Na creatingawo enyimba nezicreating emirimu nezikola ebintu bingi mu ngeri emu oba endala. So he deserved the respect. He deserved it. Aya bas omukulu Eddie Kenzo nga atunyonyola ku nsonga nga wezabadde agamba nti omuyimbi okumusiima waliwo ebirabo byebamuweerako okuli certificate n'akasimbi afunamu omuyimbi oyo abakoze ekyenjawulo. Kati ffe wano kyetukola omuntu ajja n'aperforminga ntumuwayo ku certificate ne tumuwa n'award kuba tulina bapartners baffe aba Reach Hand Uganda nga tuyitamu Icon tubawayo award of recognition okwebaza emirimu ekitegeera then and UNMF certificate nga ey'okubanga it's very beautiful then n'okubanga ffe tujjanga abayimbi kuba eno night esingako bayimbi almost 70% babeera bayimbi bato bayimbi bakulu bayimbi kusinga netubanga we celebrate someone, we sing along, we dance and omuntu nitumulaga omukwano nti we appreciate as you know. So nze ndowooza kikulu nnyo omuntu okumuwolaga essanyu nga kyali mulamu. Ye Kenzo kyagezaako okuba ate ng'aleeta mu ndongo agamba wabula ekikyalemesezza endongo y'eggwanga Uganda n'emirimu emirala buteyagaliza bye bikyalamezza. Bwe nalaba ebintu ng'ebyo nze ne mmanya nti ffe kitussa obwavu twerwanyisa buteyagaliza. Buli bw'otayagaliza munno kitegeeza tagenda kufuna naye bw'atafuna si yekka y'aba tafunye. N'abandi mufunyeeko ng'afunye oba obalemesezza. So bw'okotogera omu oba okotogedde bangi naye oyinza okuba nga tokimanyi. So bw'osupportinga omuntu one gw'amusupporting nze ofunamu because I don't think I'll be forgotten for what I'm doing with my people. Ate nabo bennyini kye baakiivinga wano kijja kujjayo abantu bangi agamba olaba basobola celebrating omuyimbi bw'ati let me work on so hard. Mbukitegeera abantu bangi abandigivinze up balemezaamu so that they can be celebrated. So bw'otandika okulaba ebintu ebyo in that way ensi etandika okuba ng'ogiraba in a different perspective kyova olaba nze omutima gwange gwonna naguwaayo ne ngamba no mukama nsitudde amadaala mangi sikyalina kye nnoonya nnyo. Why don't I concentrate to do better back home? Aya kyekyo nno Eddie Kenzo kyagamba ababadde bamwebuuza nti endongo ebweru nga tajazikuba awadi nga takyazireeta agamba nti amaanyi agasinga agateeka ku ndongo ya wano asobole okuba ate nga atereeza bya copyright ebyawadi yabyogeddeko bw'ati obutagenda bweru agamba ensonga zikyali bwe ziti. Nze sikiwa nti I have any problem. I don't have any problem. Last year wali award kiri was nominated in the world music. You can Google it. World Music Awards. I was nominated. Rami. I was nominated. This was it. The beginning of this year. Last year in December. Last year December I was nominated. Guno twakakutandikako emyezi mukaaga. Okisegeera. Just let us see how things go. Me, I'm okay. I'm doing okay. Very, very okay. Sina buzibu. Ate nze mu music sikyalina byemmanja nnyo ba. Kitegedde. Eddie Kenzo bw'abagambye bw'atyo agamba nti ensonga gy'aliko esinga kati yakunoonya copyright naye copyright okugifuna balina kubeera nga bali wamu kati ayise bonna basobola okubakwatirako copyright basobole okuba ate nga bagituuza. Olwaleero like for example ng'ensonga ya copyright olowooza osobola okugenda n'ogibanja ng'oli omu bw'oyingira mu office of the Attorney General oba n'ogenda mu Ministry ya Justice ng'omu kiyinza obutavaayo naye bwe mubeere 10 ng'era mulina nti bane tuva mu kibiina bwe kiti fe abayimbi bwe tuti tubadde tugamba tuti muyinza okuwulirizibwa ennyo olabye gikiraga okitegedde nti omu ayinza obutakola kati. Did you get it? Nti nze nga nze Kenzo ne wemba n'erinnya litya waliwo eddoboozi lye sisobola tuusa antiiro nga batubuuzizza nti mmwe baani. So
omuntu yenna atakkiriza mu ideology ya federation one day one time ajja tegera omulamwa kwe tuli ayinza obutagutegeera leero oba enkya but this federation is here to stay oba wende oba siriwo there has to be associations and the federation so that association ezo tesobola kugenda ng'emu enafuwa kitegedde ye president Eddie Kenzo ng'agamba abadde bamubuuza Eddie Kenzo festival emyaka 15 agamba nti abadde akyamaliza copyright asobola okuba ate ng'akuba endongo nga music we amufuliramu ddala wabula ngaffe copyright bwekyabula agambye nteekateeka Eddie Kenzo festival budde bonnejja. Eddie Kenzo festival is coming soon. Omanye ebintu ebisinga naye nabiholdinga musooke nkwasaganye kino. Waliwo abantu bonna abantu tebayimba abawagizi baffe tebayimba mwe temuyimba. So mwe temumanyi bizibu biri muki mu music. Neffe ffe tumanyi ebizibu bye tuyitamu. Najja nsooke nsolovingako ku bizibu ebyo then nziremu nkole ekintu nga kyenkola manyi ekiraga. Like for example, olwaleero we have a big catalog. Ochege nze nyina catalog nnene nakagikolera emyaka 10 n'emeka non-stop of hits non-stop nze ntandika bayimbira nyinza okuyimbira essaawa 4 naye mwezi essaawa 4 zensobola okuyimbira nga ate you singing along. You cannot believe that catalog does not make sense kubanga there is no copyright. Okitegeera music wange tali simulinaako bwannannyini bwankomeredde abantu bamukwesanga bwe baagala eyo kati olwaleero senga nva mu nsi muno obwana bwange nange katalogo yange kyenyina okulekera abange oba kitegedde lwaki sisooka nentereeza kino nenziramu nenkola byonna byenkola nga kimanyi ndi safe kitegedde ensonga bwe ziri. Eddie Kenzo president w'abayimbi mu Uganda wano ayogedde ku luyimba agambye omuyimbi Lili Puzzle ennaku ezo abadde avaayo ng'agamba ku luyimba lwa Lili Puzzle olufuusa ensonga. Eddie Kenzo agambye ye tayinza dduyimba wadde bageraganya kuzeyayimbako Kenzo agambye olwa Lili Puzzle oluyimba tayinza dduyimba. Nagambye nti ze oli muganda wange luna bw'abanga avuddeyo yeeyiye akole ekintu kye ate lwaki nze mba mulemesa osegedde mumpulirize simulinaako buzibu era nze sinamunenyaako kuyimba luyimba lwe osegedde agende mu maaso bw'aba ayinayo n'endala azituule naye nze sisobola yimba luyimba bwe luti naye bwe njogera ekigambo sumbuusa gw'owulira nga kikwatagana nekiri but anyway saagala ebyo mu bifuule topic because me am not a joker. I'm a very serious person. My music is serious. Ne bwe mba nyina kyenjogerako era owulira mbika nyina gye mpita ng'omuntu yenna amanyi olulimi era asobola okubaako kyenjogera omuntu n'aba nga ati simwesittazza oba ekigedde enze ensomo ze nja kuyimbira sumbuusa gw'omanyi gy'olutwala okitegedde naye ng'ate sigenze ne but simunenya kubanga it's okay atambule naye nze to be honest I can't. President yaluganye ensonga bwe zibadde eza federation zasobodde okuba ate nga zitambula